Of councillors. I see a number of our mobilizers. Thank you for coming. We appreciate you. And it's good to see, especially our MPs. You know, lately, there are some busybodies who imagine when an MP is not at a press conference, yali day. And yet we actually expect our MPs okubeera nnyo eyo nga muli busy mukwasaganya ensonga mobilizing abantu. MP bw'abatali wano ina byakwasaganya. Kakati abadde nga president bwe yakyogedde. Kakati ono MP tetwamulabye ku press conference ate ko kubanga yalidde. Tetwaba siba MP ba press conferences. Bwe babeerawo wano kituzaamu amaanyi, kitusanyusa nga abakulembeze baffe ni wabatali wano nga ine emirimu gya kwasaganya. Nga abamu bangambye nti tebajja kusobola kubeerawo kubanga balina bye bakwasaganya eyo bitwagala ennyo. So tusigale ku mulamwa siwe waawo. Ensonga eyo nkulu nnyo. Era president yagikatiriza juzi tubiri ku mulamwa bannange. Naye n'omulala gwe nawulidde agamba nti kakati bana babaka tebakyakwata na simu za MP. Nogamba ono president naye amulaba tebakyakwata simu za president. Ogamba ono naye president naye amulaba ku TV. Ye kakati ayagala okwefuula ennyo ali ku lusegere lwa president. Mbwe aba amulaba ng'akuba essimu akubidde kawalya tagikutte. Tusigale ku mulamwa. Let's remain focused. Let's major on majors and minor on minors. Hallelujah. All right, I want to welcome you from yesterday's activity, those that were able to participate. Many of our members of parliament, our mayors, I saw some councillors there too. Thank you for coming. Thank you for showing what we have been saying, that we want to demonstrate peacefully. I didn't see any of you beat anybody. And that's who we are. That's our DNA. I'll not say so much. I'm going to invite our president, very smart, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, to come and address us. You're welcome, sir. Thank you very much, Brother Joel. Ononde Tamalala. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you, ladies and gentlemen. We always thank our brothers in the media for always showing up to cover us and to amplify our voice to the people of Uganda here and outside the country. We don't take it for granted, ladies and gentlemen, knowing the conditions that you work under. Really, really appreciate you and salute you for that noble role that you continue to play. At the same breath, I want to appreciate all the people of Uganda for the support that they continue to give to the struggle for freedom and democracy in Uganda. Those that are in Uganda and those that are in the diaspora. But again, in a very special way, I want to thank the leaders that joined me yesterday in a peaceful protest in demand for the return of our people. I thank you, gallant ladies and gentlemen. Yesterday, I led a protest in the middle of town heading to Constitutional Square to demand for our brothers and sisters that continue to be abducted by the military, tortured gravely, and some of them returned with great intimidation. As you saw, some that were returned in Nubuama could not actually have the confidence to speak to the media because they were greatly intimidated. Like I mentioned, some of their close relatives and associates informed us that they were tortured so bad and warned that if they dared speak what had happened to them, they would be killed. That's why some of them are so scared they cannot speak. As I speak right now, we have information that 3 others have been dumped. I thank all of you that have continuously demanded for their return. Don't give up. Dictators don't listen to soft words, they listen to hard words. They only respond to pressure. So your pressure will not be in vain. I want to remind you, ladies and gentlemen, that peacefully protesting is a right
It is enshrined in our Constitution, Article 29. You have that right to protest. No Ugandan has ever been convicted for peacefully protesting. No. All they can do is either intimidate you, harass you, kidnap you, beat you, but they cannot convict you because they don't have any legal backing. As you also, yesterday when they arrested me and many other members of parliament, newly elected, and mayors, who were taken to CPS, but driven to our respective homes. I was dumped in my home in Magere. They did not charge me of anything because there's nothing to charge me for. It is rather disheartening to see that a few of us that have public attention on us are very quickly driven to our homes because the police and all other security agencies know that we actually commit no crime in protesting. In any case, they are the ones that commit crimes by brutalizing us and arresting us. They always take us back to our homes, but sadly, many of our fellow Ugandans are brutalized, they are tortured, and others are incarcerated for longer days without being charged. We of course condemn that, but in the same breath, I encourage all of you, ladies and gentlemen, to continue protesting peacefully. It is a right, and as things look, it is the most potent. That is what dictatorships fear most. Museveni fears people coming out to protest more than he fears guns. By protesting peacefully, we disarm him. We render his guns and bombs useless. So get that known, and to you the leaders, please explain that to your people. Let them know that it is within their right. Let them know that by persisting, we shall break the dictatorial resistance against our push for freedom. I want to talk about the continued oppression, social and economic, of our people. The political curfew continues to be in place. It is of no sense whatsoever, like I said in the recent past, that there is no explanation of the relationship between curfew and the fight against COVID-19. This is a political curfew. Like I've told you, and other leaders have continued to tell you, that General Museveni does not care whatsoever whether you survive or not, for as long as he guarantees his grip on power. That explains why he maintains a curfew, which in our opinion is a political curfew. Businesses have crumbled. People don't work anymore. The night economy is dead. Border workers, those ladies that sell chai at night, all people that work at night no longer work. People are failing to take back their children to school because of financial constraints. Unfortunately, those who rule over us do not care. They continue to maintain that oppressive curfew. In the coming days, it might be one of the many reasons why people must rise and stand and protest against it, because it's oppressive and it's not beneficial in the fight against the COVID-19 whatsoever. I will also talk about the continued oppression of the fishermen on lakes. We have reports that the army continues to arrest, detain, harass people, or even kill them, especially the fishermen and the people that work and live in the fishing community. That must come to an end. It should have ended. But as you know, Museveni will come to you, lie to you, and pretend that the operation is ending when he wants votes from you. But as all of you know, the operation is alive and well on the lakes among the fishing community. I want to take this opportunity, ladies and gentlemen, to respond to some of the statements that General Museveni said in his recent address to the people of Uganda. General Museveni claimed that the National Unity Platform, led by myself, rigged the election. Excuse me. Indeed, Lord have mercy. General Museveni claimed that we rigged the election using the police. General Museveni said we ballot stuffed.
it is rather funny to see that General Museveni has no little shame left in him. But again, having claimed that we rigged the election, that then means that the election was not free and fair. He is substantiating our claim from day one that the election was not free and fair. It was rigged. We are sure and we have evidence that the election was rigged by him using the military and all other state agencies and state institutions, including the Electoral Commission. Now here is the old man claiming that we rigged the election. I want to challenge him to bring the evidence. But again, that brings more sense to our demand for an audit into the 2021 election. It must be audited. For us, we brought evidence and we showed that it was rigged by him using the military and other institutions, and we demand an audit into the same. Now that Museveni is claiming that we also ballot stuffed, that we rigged the election, then why not have an audit into the election? General Museveni mentioned something that we cannot just let go. He mentioned that we as the National Unity Platform are planning to kill our own supporters and blame it on government. Now that is a very strong revelation. We always credit it to age and forgetfulness that facts and truths tend to escape General Museveni. And I want to believe that that is one of the very strong truths that escaped him. We all know that that is the way they've been operating historically. Some of his colleagues that he fought with in what they call the Liberation War have actually come out to mention that during the Bush War, they used to dress in government military uniforms, go kill people in Luwero, and then blame it on government. And General Museveni has in the recent past come out and said that when it gets tough, they will return to their Luwero tactics, to their NRA tactics. Now, I want to believe that some of the NRA tactics escaped him. We know that the regime has been the one killing people. It's under General Museveni's watch that many Ugandans have been killed. Kawesa was killed. Abiriga was killed. Many Muslim sheikhs were killed. And up to today, no explanation has been given. When General Museveni came out after the murder of Zebra, the professional boxer, he indeed accepted that it is his security that had murdered Zebra in cold blood. Unfortunately, up to now, no report has been given. Nobody has been held accountable. The police came out and said they have found who killed Zebra, although General Museveni had told us that he knows who killed him. But the police said they were waiting for orders from General Museveni to arrest the killers. That explains that the killers are known. Therefore, we are concerned, we are very concerned that General Museveni might actually be intending to kill more of our supporters. That must have escaped him. Many of our friends, colleagues, and supporters have been killed, from Dan Chewine to Rita to Sekama and very many more. And now we are concerned that many more will be killed because Museveni said that. I want to go on record having told you, fellow Ugandans, that we are not safe. Museveni thinks of killing and not reasoning. And therefore it should be known that Museveni and these people are the ones that have killing machines. They're the ones that have guns. And should our people be killed, we hold it on Museveni. Finally, ladies and gentlemen, today we are going to deliver a letter demanding for our people. We're going to deliver that letter to the Chief of Defense Forces, General David Muhoozi, and
to the Ministry of Defense. We want to call on them to release our people that have been arrested, that continue to be abducted by the military. General Museveni came out and said it is the military that has been abducting them, precisely the SFC. And now we want to deliver that letter, those letters, to demand for our people and to put them on notice that should our people not be released, then we shall continue protesting peacefully because it is within the law. I thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Ati doza mbize mu Uganda. Abasebo ne banyabo twagala obebaza naddala mwe bannamawulire. Kuliranga kitukakatako okubebaza olw'okujjanga ne mutuusa amawulire ge tulina eri bannayuganda bannaffe n'okwongerayo eddoboozi lyaffe ery'okulwanirira eddembe n'obwenkanya mu Uganda. Tumanyi nti mukolera mu bugubi obw'amaanyi era okubasiima obusiimi olw'emirimu gye mukola oba oliawo ekyo kye tusobola okukola obusobozi bwaffe. Kati njagala okwebaza ne bannayuganda bonna abali wano mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga olw'okugenda mu maaso n'okutuwagira naye ne batakomaawo ne beebeereramu. Njagala okwebaza bakulembeze bannange abaneegaseeko olunaku lwajjo okugenda okubanja abantu baffe, okugenda okwekalakasa mu ddembe. Twabadde ne bamemba ba palamenti abalonde ne bameyazi abalonde n'abakulembeze ab'emitendera emirala, era njagala okozesa omukisa guno okubakunga mwenna okugenda mu maaso n'okwekalakasa mu ddembe, kubanga bano bannakyemalira bawulira pressure yokka. Tosobola basaba bulungi ne bakkiriza okugoberera amateeka. So njagala obebaza mwenna mwenna. I want to thank again our comrades in the diaspora. I'm informed that as we speak right now, Ugandans in South Africa, in Johannesburg, are protesting peacefully against the continued abduction, detention, torture and murder of the people of Uganda. Thank you very much, ladies and gentlemen in South Africa. Thank you, brothers in Washington that are protesting and all over the world. Please continue, let us continue raising the voice of the people of Uganda who are suffering in the dark. Njagala okubategeeza bannayuganda bannange nti eryo ddembe lyammwe okwekalakasa mu ddembe. Constitution ya Uganda egamba omuntu eyekalakasiza mu ddembe aba talina tteeka lyamenye. Nedda, eryo ddembe lyo, era y'ensonga lwaki bwe batukwata nga twekalakasa mu ddembe tebatusiba. Olunaku lwajjo bankutte ne bakulembeze bannange ne batwala ku CPS, naye kye bakoze kuteeka mu motoka za poliisi kutuvuga kutuuza waffe. Lwaki bakoze bwe batyo? Kubanga tetulina tteeka lye twamenye, tetulina musango gwe twaziza. Kyannaku nti bannayuganda bannaffe bangi abo abataliiko bamawulire babagoberera nnyo oba abataliiko maaso mangi gabagoberera, babakwata ne babasiba ennaku nnyingi mu bumenyi bw'amateeka, babakwata ne babatulugunya ekimenya amateeka. Naye njagala obbazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo nti okwekalakasa mu ddembe kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi bannakyemalira kye basinga okutya. Lwaki Museveni atya nnyo bannayuganda okuvaayo okwekalakasa? Kuba alabye nti bannakyemalira banne ba Gaddafi, ba Mugabe, ba Bashir, ba Mubaraka bonna abannansi abekalakasa mu ddembe be babajjeeko. N'olw'ensonga eyo Museveni atya nnyo, nga bwe tuze tubagamba baganda bange ti Museveni atya nnyo abantu, atya nnyo amaanyi g'abantu. N'olw'ensonga eyo temulekeraawo, temuzikiza ng'eŋŋombo yaffe bweri titewali kola ki kuzikiza. Njagala okuvumirira kafiyu ow'ebyobufuzi gwe bagenze mu maaso nga balemezaawo, aziŋŋamizza emirimu gy'abantu, aziŋŋamizza ebyenfuna by'abantu. Bannaffe bangi abakakala by'emirimu gyabwe ekiro, abakozi abavuga bodaboda, abavuga taxi, abatunda emmere n'abakola mu bifo ebisanyukirwamu n'emirimu emirala mingi nnyo egikolebwa ekiro gigenze maaso n'okuziŋŋama. Abantu famire zaabwe zimenyesemenyeseemu. Abazadde bannaffe bangi balemeddwa okuzaayo abaana ku masomero kubanga ebyenfuna byabwe byaziŋŋama. Naye Mwami Museveni nga bwe tuze nga tubagamba
tiyetafaayo bannayuganda bizibu bye batuuseeko kasita asigala nga yeremeza mu buyinza. Ensonga lwaki kafyu eno ey'ebyobufuzi eremeddewo paka kati tugivumirira era nga nyongero bategeeza ti eyo kafyu gye bataddewo ey'ebyobufuzi singa tebagijjaawo amangu ddala oba oliawo nayo eyinza okufuuka emu ku nsonga lwaki abantu balaga obutali bumativu, lwaki abantu beekalakaasa. Kubanga toyina Museveni alemedde okunnyonnyola enkwatagana ya kafyu n'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Olunaku lwa leero sente nyingi nnyo ez'omuwa omusolo n'ezo ezeewoleddwa zigenze zibbibwa. Biliyoni ne biliyoni nyingi zibbiddwa nga zibbibwa baani abo kagurupu akatono akeetoolodde Museveni. Ate nga bwe mumanyi obuli bw'enguzi bukulemberwa Museveni ne banne abamwetoolodde. Naye abantu bagenze maaso n'okubonaabona, abazadde nga bategeeza balemeddwa okuzaayo abaana baabwe ku ssomero. Naye ate ne bannaffe naddala ababeera ku nnyanja, abavubi n'abo ababeera mu zi community ezikwatagana n'emyalo bagenze maaso okufuna obuzibu nga batulugunyizibwa, bakubibwa, basibibwa, n'ebiseera bingi nga battibwa amagye. Tutegeezeddwa ti bannaffe abavubi nabo bafunamu akabembeekereza kanaku ntono Mwami Museveni nga bwaze afera bannayuganda nti ajjawo okunyigirizibwa eri abavubi. Amagye gaddamu dda okubakana n'omulimu gw'okutulugunya, okutta abavubi. Ekintu ekikyamu tukivumirira era nakyo twagala kikome embagirawo. Munzikirize ntwale omukisa guno okwanukula ebimu ku bigambo Mwami Museveni bye yayogedde ng'ayogerako eri bannayuganda. Mwami Museveni wakati mu kubulwa obuswavu, wakati mu butaswala, yavuddeyo n'agamba ti National Unity Platform nange Kyagulanyi twabba obululu nga tukozesa poliisi. Byampuna bannayuganda bannange era bisesa. Mwami Museveni mu butaswala yagamba tife twabba obululu, yagamba twapakira obululu mu bokisi nga tukozesa abapoliisi. Kati ekyo kitegeeza ki? Bw'abanga byayogera abitegeeza nga tebyamusumatuse busumatuse, then akakasa kye tubadde twogera bulijjo tyokulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya. Emu ku nsonga ze twatwala mu kooti newankubadde ekooti yalaga kyekubira, era ebimu ku bintu bye tubadde nga tubanja era bye tukyagenda maaso n'okubanja kwe ku auditinga oba okukuba tooki mu kulonda kuno okwakaggwa. Ffe twavaayo n'obukakafu, twavaayo ne evidence n'ebizibiti ebiraga nti okulonda kuno kwali kujjudde vulugu, kwali kujjudde obubbi. Mwami Museveni teyakuwangula, titwakuwangula. Mwami Museveni namuwangula. Nkiddamu, Mwami Museveni twamuwangula. So, oluvannyuma lw'okumuwangula n'akozesa amagye n'akakiiko k'ebyokulonda neerangirira. Naye engeri gy'avuddeyo naye n'akakasa nti okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya. Then lwaki takkiriza ne tukuba tooki mu kulonda okwo? Oba lwaki takkiriza ne tuddayo mu bunnya? Akalulu ako ne kaddibwamu. Naye bw'alina kyemalira ng'enkola y'abannakyemalira bweri, bakozesa kulimba na kutiisatiisa. Ekyo nno kibalage mwenna bannayuganda ti Mwami Museveni tali legitimate n'omulundi n'ogumu. Tali mu ntebe gy'alimu olw'okwagala kwa bannayuganda. Bannayuganda balonda omuntu mulala nnyo era yoyo ayimiridde maaso gammwe olwaleero. Mwami Museveni mbe yayogedde nti ffe aba NUP tupulaninga okutemula abantu baffe tunenye gavumenti. Ekyo nno basebo ne bannyabo saagala mu kitwale nga kintu kitono. Abatunulira ebyafaayo mumanyi nti ebadde enkola ya Mwami Museveni
n'abayekera baba NRA era banne bangi bebakola nabo obuyekera bavayo ne bategeeza eggwanga tikekamu ku bukodyo bwe bakozesanga nga bambala uniform y'amagye ga gavumenti teyaliko ebiseera ebyo ne bagenda ne batemula abantu eruweero bakyayiseeyo gavumenti. Era Mwami Museveni ye muntu omu mujjukira gye buvuddeko ekiseera si kiwanvu yagamba embeera bw'eneekaawa bagenda kujjayo obukodyo bwabwe bwe bakozesanga ng'aba NRA. Era ye muntu y'omu bwe yakozesanga abamenyi b'amateeka nga bakuba abantu ng'ayagala okukiteekako ffe. Kale nno ffe tetukitwala nga kyakubalaata kubanga bannayuganda bangi bazze battibwa. Bannayuganda bangi bazze battibwa nga si ba opposition bokka. Ffenna tumanyi nti Kaweesa Felix bamutta, tumanyi nti Abiriga bamutta, tumanyi nti basheek bangi abasiraamu bazze batemulwa naye tewali ripooti yali efulumye kulaga mpa yaabwe. Tumanyi nti juzi wano nga tuli wakati mu kulonda nga tuli wakati mu kampeyini omuzanyi w'ebikonde gwe bayita Zebra Senyange yatemulwa era Mwami Museveni n'abaayo n'ategeeza eggwanga y'abasirikale be baali bamutemudde newankubadde yategeeza eggwanga nti yali amanyi abatemudde Zebra era newankubadde oluvannyuma lw'akabanga poliisi yavaayo netegeeza nti emaze okukola okunoonyereza era emanyi abatemudde Zebra era erinda Mwami Museveni abalagire bagende bakwata abo abatemu teyabalagira era tewali muntu yali akwatiddwa olw'okutemula kwa Zebra. Ekyo nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti tewali munnayuganda ali safe oba owagira ffe oba owagira nakyemalira. Era bannaffe bangi bazze batemulwa Madani Kyeyune, Barita Nabukenya n'abalala bangi nnyo nga tewali ripooti efulumye. So Mwami Museveni bw'avaayo n'agamba abawagizi baffe abalala bagenda kuttibwa nga tumanyi nti ye n'abasirikale be balina emmundu era be balina ebisi byonna byonna ebikozesebwa mu kutemula, then tukimuteekako nti Mwami Museveni gwe n'abajambula bo muteekateeka kutta abawagizi baffe naye tukutaddeko amaaso abiri. Njagala okumaliriza nga mpita bannayuganda mwenna gye muli abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo, abakulembeze b'amadiini, abakulembeze b'ennono, abakulembeze mu businesses n'abakulembeze mu by'obukulembeze biwandiise ebyobufuzi nti muveeyo mukulembere abantu bammwe okulwanirira obulamu bwabwe mu ddembe. Already tubategeeza era twongera okukikakatiriza nti okuvaayo okulaga obutali bumativu oba okwekalakasa mu ddembe oba toyina tteeka n'erimu lyomenye oba toyina musango gw'ozizza. Bannayuganda bagenda maaso n'okuwambibwa enkya n'eggulo nga batemulwa, abakyala bakwatibwa ne bakabasamyizibwa, abasajja balaayibwa oba obusajja bwabwe ne bukubibwa ne butaddamu kukola. N'ebikolobero bingi nnyo ebirala ebikolebwa ku bannayuganda ng'otaddeko okubakongolamu amaaso oba kubakolamu enjala, okubakolamu amannyo, okubakubisa amasannyalaze n'okubadima oba okubatutubika mu mazzi Abangereza kye bayita waterboarding. Ebyo bikolobero bingi nnyo bikolebwa ku bannayuganda bannaffe. Tewali ali safe, toddawo ogambe nti gw'oli bulungi, no. Nali ndaba ku TV omukyala yali omuwagizi wa Museveni Lukulwe ng'omwana we abuziddwawo taddangamu kulabika. Mwami Tamale Mirundi muwagizi wa Museveni Lukulwe ne mwalabye kye baakoze mutabani we. N'olw'ensonga eyo bannayuganda bannange mwenna tewali ali safe. Oba oli wa people power oba toli, mwenna muyimukireemu kuba kino tekikwata ku kibiina kyokka. Mwenna oba oli wa NUP, oba oli wa DP, oba oli wa UPC, oba oli wa FDC ne bw'obeera wa NRM, ekikyamu kibeera kikyamu era tubasaba muyimirire muwakanye ekikyamu. Bannayuganda bannaffe saawa zino bwe twogerera bali mu kutulugunyizibwa, yeffe tulina okuvaayo ne tuboogerera bassebo ne bannyabo. Bano abantu abatufugisa emmundu batya abantu bokka, tebasobola kutusiba ffenna.
era nga bwe mwalabye kubanga tekuba musango ne bwe bakwata kasita abantu bamanya ne batandika okubanja bajja kukuta kubanga batya abantu. Bannayuganda bangi bavuddeyo ne basitula amaloboozi gaabwe era ensonga lwaki bannaffe abamu bagenze bateebwa. So temulekerawo mikwano gyange kubanja bannayuganda bannammwe kubanga olunaku lw'enkya ayinza okubanga gogo babuzizaawo nga kituuka katako ate ffe okubanja. N'olw'ensonga eyo tugifuula enkola yaffe okubanja bannayuganda bannaffe kubanga ekituuka ku omu kisobola okutuuka ku mulala. Temussa mukono kubanja bannayuganda bannammwe. Abakulembeze mukulembere abantu bammwe. Buli asobola yekalakase mu ddembe. Kino tekijja kuba kya lunaku lumu oba tekijja kuba kya ngeri emu. Tumanyi nti Mwai Museveni afuba nnyo okuba malamu amaanyi n'obbatiisatiisa nga deploying amagye. Naye osobola okukola buli ky'osobola mu busobozi bwo. Osobola n'okwekalakasiza ewuwo. Osobola n'okwekalakasa ng'oyigiriza baana. Kambeere nga muli ku kyaggulo. Tukizimbe bwe tutyo bwe tutalekerawo njagala obbakakasa nti tujja kufuna eddembe lyaffe nga bannayuganda. Naye nga kikakata buli omu. Tekijja kuba kya lunaku lumu, tekijja kuba kya nkola emu. Buli omu akozese enkola gy'asobola, buli omu abeere mukulembeze. I'll say that in English. Continue protesting peacefully. This is not going to be a one day or one way thing. It might take longer than a day, longer than a week, longer than a month, but when we persist, we shall succeed. And it's not only one fashion or one model of protest. There are various models. Keep defining and redefining yourselves. Keep coming up with different models of protest, ladies and gentlemen. And as we shall also continue guiding you on every idea that we agree on as a leadership. Now, very finally, Gamaliriza, njagala obbategeeza nti olunaku lwa leero tugenda kutwala ekiwandiiko nga tukitwalira akulira amagye CDF wa Uganda Mwami David Muhoozi, ne kopi y'ekiwandiiko tugitwalire minisita w'ebyokwerinda. Ekiwandiiko kino kya kubanja abantu baffe abaawambibwa n'abantu baffe abattibwa. Twagala emirambo gyabwe tugiziike mu kitiibwa. Amagye tegayina buyinza kukwata abantu. Amagye gayina kukuuma ggwanga na nsalo za ggwanga. Bwe gatandika okulwanagana n'abatuuze b'eggwanga, then gabanga agafudde abannansi abalabe b'eggwanga. Twagala bate bannayuganda bannaffe embagirawo. Era kino ekiwandiiko kyakubalaalika ti singa tebatta bannayuganda bannaffe embagirawo, tugendagenda maaso n'okwekalakaasa ate tugenda kulinnyisa ne giya. Mwebale nnyo okumpuliriza bassebo ne bannyabo. Omukama abankumire. People power! Our power! People power! Thank you, Mr. President. We now field a few questions from members of the press. Thomas. Just a bit louder. Yes, go ahead. We're echoing that maybe in English that there should be a rerun. Since he's also agreeing that the election wasn't free and fair, then let him come in back with a rerun. Yeah, that's what I want to emphasize in English. Okay. Yes, sir. Mbadde mbuuza nti President n'abalala abamwerekerako ku UN. President n'abalala abamwerekerako ng'agenda ku UN okutwala ekiwandiiko. President yakubwa naye abaddako bakuba mizigo. Abakubibwa military police. Lwaki this time tulina endowooza nti musobola okutuuka ewa CDF ekiwandiiko ne kituusibwayo. Era bwe kiba kisobose kiki ekiba kiddako.
Ekibuzo kyange koleddwa nti pulezidenti yategeezezza nti mujja kutta abawagizi bammwe mwekwase gavumenti okuggyako okwogera obwogezi nti mukitadde gavumenti tekibaawo mugenda kuba mukitaddeko eriiso. Waliwo ekiwandiiko kyonna kiwandikiddwa mu butongole eri ofiisi ya pulezidenti omutegeeza ku nsonga eno kuba mulaga nti nene okusinga bwekigali. Thank you. My question is simple. Who is that? Shamim. I want to ask if the Command of Defense Forces is expecting you. We know what transpired at the UN offices when you went there unexpected. Derek, okay. This goes to Honorable Chakula. You have made mention of the fact that you intend to call the public to protest against curfew hours. We know that there is a law or a regulation to this effect. Whether or not it has been implemented by government, it's a question to answer. But for something like curfew to be called off, especially when it was put under operation to help the public gain a thing or two, especially when there is an infectious disease, government has to call off that law before they call off the whole regulation of curfew. Do you plan to write or petition court, because it becomes more of a court matter? Do you intend to petition court on the same before you call people on the streets to protest? Okay. Yes, then I'll come. Amanya nze Patrick Senyondo, NTV. Abamu ku bantu bakomyewo nga basuulibwa tebaali ku lisiti ya gavumenti gye yafulumya. Abantu ababasuula teri abamanyi. Wembuuliza ekibiina kiyambye ekiti abantu bano babasuula naye ng'ate baripootinga ku poliisi, babasuula kiro, ab'ebyokwerinda teri alaba ani asuula ani. Ekintu ekyo kikyannumya omutwe. Ani avunaanyizibwa ku bantu abo essaawa zino bakomyewo mu bantu tebasobola na kwogera eri bantu batya naye bayambiddwa batya okufuna obwenkanya ate nga baripootinga abooluganda n'ab'emikwano ku poliisi nti abantu baabwe baabula. Bakomyewo teri ateekinga ono kintu ekyo. Example eyo ebuwa amakulu okutaano basuulayo banaku abo abataali ku lisiti ne mu kiro ekigeesezza olwaleero era basuddeyo bana. Nze Frank kola n'olujjuliro. Mr. President okuva lwe wavaayo n'olulagira twekalakase mu ddembe, abalabi b'olujjuliro babuuza nti butya bwe bayinza okwekalakasa mu ddembe era kinaayamba kitya okuggyako nakyemalira. Gy'onookoma okukyemfasayizinga nabo gye banaakoma okuddamu amaanyi. Basaba oyongere okubannyonnyola butya bwe baneekalakasa mu ddembe. I actually thought that was answered. I need to say it to Yatogedeko. I thought Yatogedeko, how we can do it and so on. So with the then I come to decide. Nze batenkola ya telefayiro. Walero tulina abaka wa parliament abali wano balondebwa naye tebannaba kumanya. Naye tekibajjako nti abaka abalonde nga nawe bw'olijjo. Naye bangi balina okutya olw'ebyafulumye nti baalidde. Kyensonga lwaki Mr. President wabayita okwekalakasa mu ddembe baasigalayo. Naye njagala kulonga nga NUP mugenda kulaba mutya nti ababaka bano mubayamba kubanga abasinga ku bo batidde essaawa eno olw'eyo public byeyogera gye bali. Wawula yaŋŋambye nti ne mu constituency baamugobye tannalayira olw'ensonga baawulidde nti yalidde yabaliddemu olukwe. Ng'ekibiina mugenda kuzza mu tya ababaka bano okulaba nti batuukiriza ekyo ekyabalondesa era abantu basigale nga babeesiga
okutuusa nga ekisanja kiweddeko oba oli awo n'okwongera ebyange. Okay, let's come this side. Are you a journalist? Yes, please. Okay. My name is Godfrey Sali. I'm a journalist from Radio 1 on the Kavos Kubi. My question goes to Mr. President. General Tibuhaburwa, during a recent meeting, IPOD meeting, said that has repeatedly said that he is ready to dialogue with the opposition and have all the people detained released through negotiations. What is your stand as a party? Thank you so much. Yes, there will come. What's the latest update on the number of your supporters who are either detained or missing? Thank you. Thank you very much. My name is Justin Garachigo. My question goes to Mr. Kyagulanyi. There is a debate currently about who will be the Speaker of Parliament. Is NUP's stand? As NUP. Because it is the debate now on who should be the Speaker. Because we are hearing information that NUP is pro-Kadak. So that's what we want to know. I would like to request that we allow the journalists to ask the questions they want to ask. Just according that respect. Some of the questions they ask might not be sensible, might not be palatable to us, but it's okay. Let's allow them to ask the question. All right? Yes, Mukulu Joera, Amanya Buganda, Ronald Mugenyi, Ghetto TV. Ekibuzo kyange kigenda eri omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda bangi naddala balina ebidduka omuli emmotoka ne pikipiki nga kuliko obubonero bwa National Unity Platform obwa People Power babadde bakakibwa okubujjako naddala ebitongole ebyokwerinda so nga n'abandi ebidduka byabwe bikwatibwa ne bitwalibwa ku police post oba police stations ezimu. Bannayuganda bangi naddala abavubuka abalina dreadlocks oba enviiri n'abo abalina ttatu nabo bakwatibwa mu kaseera kano era nga nabo bateeberezebwa obanga bateekebwa nti bawagizi ba National Unity Platform oba aba People Power. Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, nteekateeka ki gy'olina okutaasa bannayuganda abatulugunyizibwa mu nteekateeka bwetu kubanga bizze birabibwa ku butambi bwa social media sinakini nga ffe tubiraba abamu guffe tuli wano tubiraba ddala gyebiri. Okay, ekisembayo ekyange kigenda kwa president. President, ekiwandiiko ekitutegeezeddwa ekigenda eri abakulu b'ebyokwerinda kibawadde saleesale wa nnaku mmeka oba sabbiiti mmeka? Mine actually also relates to that. What do you aim at achieving? Because you've been to Parliament, you've been to the UN, you've been everywhere, and to no avail. What are you aiming at going to the Ministry of Defense when the other institutions of government have not responded positively? And lastly, it has been a week when you called upon Uganda. Until yesterday when you were part of it, nothing had happened. Are you still optimistic that these Ugandans will hit that goal of demonstrating peacefully? Okay. Thank you. Balondemu ebikola amakulu. Let me help him maybe with two questions. But of course, he'll even add to that. Shamim asked, is the CDF expecting us? The CDF's office and the office of the Minister of Defense and Veteran Affairs, these are public offices. The public offices are situated at Mbuya, where we are going immediately after this press conference. We don't need to first notify them that we shall come to your office. These are public offices. Any Ugandan at any time can walk there with any issue in regard to the work those offices do. So we are going there as Ugandans, but as leaders. And so we are hoping that we shall be welcomed.
and then we deliver this letter and place the demands that we have to place. There was a question on how will you safeguard your MPs? This was asked by Tate. Look, and like I said earlier on, we need to major on majors and minor on minors. So there are people who want to take us off track. There are some charlatans who imagine that they know so many things. So somebody goes on a live and then they have a piece of paper. I have this list of people that have taken Museveni's money. Then they begin mentioning names. Ask these mad people, what evidence do they have anyway? So are they the ones who are holding the book in which these people were signing off at State House? There are people who are looking for attention. Some of you people are looking to build your subscription on your YouTube channel, Facebook. You want likes, you want comments, and so you want us to give you attention. No, we shall not. And then that's the intention of some people. And of course, the state keeps pushing them some more. Our MPs are very solid people. That's why the voters out there entrusted them. And they have not been sworn in yet, but many of them are busy working in their constituencies. They are helping people. They're out there advocating for the people that voted for them before they actually swear in as MPs. And so we as the leadership, like our president said previously, and I'm sure you'll add to that, as the leadership of the party, we have total trust in our MPs. So like I said, when you don't see an MP at a press conference, stop being crazy that now that one must have eaten. For heaven's sake, there's a lot of work that they have to do. I'll be honest, sometimes we actually prefer them out there, doing work, connecting with the people, and so on, as opposed to being here. We like them to be here. We are very happy when our leaders are here. But when one or two or a number of them are not here, like some notified me, they won't be able to make it because they have certain engagements in the constituencies. We are happy with that. And so let's not begin to lose focus. Let's not be derailed by some busybodies, some attention seekers out there. Let's remain focused. Our MPs are very focused, I believe, and we believe they'll continue that way. Shamimu, CDF atusubira. Office ya CDF ne office ya Minister owa Defense zino office za Bannayuganda, their public offices. Nti kakati Munnayuganda yenna abalina ensonga asobola okutambula n'agenda ku office zino, office za Bannayuganda. So tetulina kusooka kuwandika kiwandiiko, anti kakati enkya tugenda baleetera ekiwandiiko, leero ne tutwala ekiwandiiko nti tugenda kuleeta ekiwandiiko enkya. Nedda tekyetaagisa. Zino office za Bannayuganda tugenda gendayo nga Bannayuganda ate nga abakulembeze okutwalayo kwemulugunya ate n'okuteekayo demands nti abantu baffe abazze bakwatibwa units z'amagye CMI, SFC, ISO n'abalala kubanga David Muhoozi nga CDF yabakulira, of course ne Minister of Defense. So tetwetaaga kusooka kubabulirako. Weewaawo tuli ku live bakitegedde nti tujja katusuubire bajja twaniriza bulungi tuteekeyo okwemulugunya kwaffe. Mukulu bate ba MP baffe tunaabakuuma tutya obutalya ng'enjogera y'ennaku zino. Omanyi kinayo bannaffe abatannafuna nnyo byakukola. So kati baagala okwefuula bize. Weefuula otya bize nti bw'oyogera ku NUP oba abakulembeze ba NUP buli omu ajja kwagala okuwuliriza. Abantu munnange abamu banoonya zi likes ku Facebook pages zaabwe, banoonya subscription ku YouTube channel zaabwe. Kyovuddwa abaogera ebintu ebisasamaza. Naye ffe tujja basabanga omukulembeze waffe bwe yayogera luli Bannayuganda tusigale ku mulamwa. Ensonga ezitalina makulu tetuziwa nnyo. Kubanga omufeera ajja genda wali ku YouTube channel akwata akapapula. Kati nina listi eyaba abafunye sente wa Museveni n'atandika okusoma. Talina bujulizi bwawa amala googera kubanga mwena mujja kwagala okuwuliriza. Ani eyalidde? Ssenyonyi kwali ku listi. Banaye tusigale ku mulamwa. Abantu abatalina nnyo byakola ate tetubeegattako naffe kubanga tubeeraawo nga tuli idle and disorderly. Tusigale ku mulamwa tukole ebizimbe eggwanga lyaffe. Ababaka baffe ffe tubalinamu nnyo obwesige nnyo. Ababaka ne bameeya, abakansala n'abakulembeze baffe ab'enjawulo. Kyovuddwa abantu babalonda kubanga babalinamu obwesige. So kati omubaka bw'oba tomulabe wano ku press conference noddeeyo n'oyogera ebitategeerekeka nti teyaze ku press conference ekitegeeza yalidde. Tetwabalonda kubeera ku press conference. Twabalonda kubeera abantu. Ate tuli basanyufu. Ne bameeya nalayira mwattu bali eyo
baweereza abantu. So ffe tusingana kubaagala eyo mu field eyo mu constituency zaabwe nga baweereza abantu. Bwe bajja wano tusanyuka abakulembeze baffe weebali. Naye bw'aba tali wano nze mbeera musanyufu. Nti Kawalya, nti Kaziwe Bashir ali eyo Kawempe akwasaganya ensonga z'abannakawempe gye tusinga okubaagala. So n'olwekyo tusigale ku mulamwa. Sebo President. Thank you, Comrade. Joel Chizemo. I'll start with English. Some journalists asked what we hope to achieve by taking advantage of the Defense Forces and the Ministry of Defense, and whether we are even going to reach there. I'm glad that Comrade Joel made it very clear that these are public offices. Every Ugandan, I repeat, every Ugandan is entitled to services from these offices. These are public offices. Zino ofisi za government zina kuweereza abantu. Era ze zikwatibwako ensonga eno because these people were abducted by soldiers. They might abuse the law now, but we want to go on record having done the right thing, having reached every step. So it is not in vain that we are, going to these offices, because everything is being recorded and we want to tick every box, ladies and gentlemen. And maybe before I proceed with more questions, again, there's a brother that mentioned rather wrongly, informedly, that since the day we called for peaceful protests, nothing has happened. My brother, I know you're a journalist, and I know that journalists are informed. I know that you are aware that our comrades have been leading protests. Comrade Nyeko led peaceful protests in his constituency. You've seen very many of our leaders at different levels. People in protests. You might not have covered it, you personally, but protests have been ongoing and they continue to go on. It's at that note that I want to thank all of you for heeding to that call. And like I said, it will not take one day or one form of protest, but these protests continue. And protests are not only protests when there's Kyagulanyi Ssentamu. Protests are protests when there are Ugandans. As we speak right now, they are going on in Johannesburg and in Washington. This is not going to happen only in Uganda, but all over the world. And by every Ugandan that feels that abduction of our people and whatever injustice is going on in Uganda is wrong. I was asked to say it in English to respond to Museveni's claim that NUP rigged the election. Yes, General Museveni came out and said that the NUP and myself rigged elections using the police. And he said we carried out a lot of ballot stuffing. Now, that is clear, conceding that the election was not free and fair, and it justifies our call for an audit into the 2021 election. Now that General Museveni has also come out to confirm that the election was not free and fair, then the best thing for us to do, for Uganda to do, is to carry out an audit into this election. Yeah, this question seems to have been answered already. We were asked that if the CDF refuses to receive the letter, but it was said that's a public office. Many people in the Museveni regime that are occupying public offices have abused them, but that is not our business. Our business is doing the right thing. Let them continue doing the wrong thing, at least it's being documented, and every wrong that is being done will have to be accounted for at the right time.
somebody seemed to mention that the curfew is justified. I insist that the curfew is not justified. General Museveni uses the curfew politically whenever he feels scared of the people. As we speak now, thousands, if not millions, are in town, packed. Now there's no scientific explanation of whether the COVID-19 virus is spread only during night and not during time. So this is unjustified and should be, removed. Somebody mentioned that some of the people that have been resurfacing were not on the government list. Yes, many people were not on the government list, but were on ours. Like we mentioned, the day the Minister of Internal Affairs presented a list of 177 people abducted, it was far less a number according to our human rights desk, because by the time he presented that list, we presented a contrary list which had 423 missing people. So yes, there are so many missing people that are not on the government list but are on our list. It is the behavior of the Museveni regime to present less damage than has actually been done. Therefore, it is our duty to ensure that everybody that has been abducted, everybody that is missing, is accounted for. Now, this brings me to the question of the blackmail of our leaders. I will mention it very, very importantly, and I thank Comrade Joel for having asserted it, but I'll add my voice to it. It is absolutely wrong to have blackmail amongst ourselves. Those that have studied General Museveni and the way his regime operates, one of their tactics is planting distrust amongst the forces of change. Ono yalidde, ono yanywedde, this one is a more, this one is this and that. That is General Museveni's style of operation, ensuring that he plants as much distrust amongst the forces of change. And now he's at it again. We discourage that. We know that there are very many bloggers that are out there to plant seeds of distrust. We continue to ask them, who do you work for? Again, I've noticed appointment a couple of our comrades in the struggle that have been recklessly pushing rumors of compromise against our leaders. I want to inform you, comrades, that that is not representative of us. Ebyo bye mwogera tebikiikirira ffe mikwano gyaffe. Omuntu yenna alwanirira obwenkanya, alwanirira eddembe, asooka ku strengtheninga balwanirizi ba ddembe banne. Oyo yenna ateekawo okwawukana yawukana mu forces of change mwabo abalwanirira eddembe aba akikola kuyamba mulabe so si kuyamba lutalo lutulimu okutaasa eggwanga lyaffe. Therefore, I want to remind you that, like we've been saying, we see and judge people by their actions but not by the rumors that are being spread around them. We were asked about the proposed dialogue by Museveni, and he's mentioned that some of these our missing people and those that are illegally incarcerated and all the political prisoners will be released after negotiations. That is nonsense. Ladies and gentlemen, it is the free people that negotiate, not prisoners. We have laws in Uganda, and these laws are not for men.
much less not for two men to negotiate about. Our laws are not negotiable. If one is free, one is supposed to be free. If one has committed a crime, let them be prosecuted within the law. We are not going to bargain or negotiate our freedom. No. And as we all know historically, General Museveni will only negotiate about what is your price. He's only going to negotiate about subjugation. What do you want? And that is not our business. Political prisoners are in prison simply because of what they think. These are prisoners of conscience. And they are not going to negotiate their rights. It would be treasonous. It would be betrayal for me or any other NUP leader to negotiate with Museveni about the release of our people, or even about my own release in the event that they arrest me. We are not going to bargain our freedom. These freedoms were given by God and guaranteed by the Constitution. And if there's any negotiation, it should be in the open. It should be for and on behalf of the people of Uganda. We have no intention to carry out any secret negotiation with General Museveni. I'm glad that Comrade Joel has already responded to the diversionary talk of speakership. That is diversionary. It is not really worth our time. Because as we speak now, we are demanding for people that are being tortured, that are being castrated, that are being raped in custody, that are being murdered by the state. We cannot bring unnecessary talk now when there's so much important business to discuss. In any case, we won the election. Why don't we discuss about who I'm going to make minister and when I'm going to abolish the RDCs? I'll answer the question of the continued persecution of people that own vehicles, bikes, borders with NUP brands. Yes, we have noted with concern the continued persecution of Ugandans that have T-shirts, that have vehicles with stickers and brandings of the National Unity Platform, and young men and women that have dreadlocks. They are being rounded up, they are being hounded left, right, and center. They're being persecuted because of their appearance and because of what they support. First of all, the National Unity Platform is a legal entity. It is a legally registered political party. And with pride, the party that won the 2021 elections. So it is an act of cowardice for the Museveni regime to be harassing Ugandans for committing no crime. By wearing an NUP t-shirt, by donning an NUP sticker on your vehicle, you commit no crime. By wearing dreadlocks, you commit no crime. But because Museveni is so scared even of the shadow of himself, he is scared of anything that represents, freedom. Why would Ugandans be arrested for having dreadlocks? That is celebration of African hair. Why should Ugandans be arrested for having NUP stickers or brands? That is cowardice. But again, it further shows us the kind of coward that rules over us. I've told you time and again that the people we fear actually fear us more. Yeah, we were asked what the status is of our missing people. Ladies and gentlemen, numbers keep changing every day. The abductions and the kidnaps continue every day. The illegal arrests continue every day. Right now, 512 people
are still missing, including the 423 that were submitted in Parliament on the list. And those 423 include the 89 who were also on the list of the minister. Since we started, since we called for the peaceful protests demanding for our people, among many other things, 44 have resurfaced. Although many have been tortured, many have been intimidated not to talk about the experience under captivity, but 44 have resurfaced. Therefore, ladies and gentlemen, mongezo omuliro. People power! 400 of our comrades are still in prison and are being tried by military court. 400 people. 27 have since been granted bail by military courts, including Selector Devi here, including our brother Kajimu and others. There are also hundreds, ladies and gentlemen, that, are in prison. Since the day we called for peaceful protests, 230 were arrested. 230 people. So that is how we stand, but even by the time this press conference ends, the numbers might have increased. So that is the status of our struggle, that's the status of our comrades. Simanyi oba mbidde mu Luganda bino, ebimu mbadde mbyogerako mu Luganda, naye nja kwongera kittaanya nti bannaffe 512 be batannalabikako, omwo nga mwe muli 423 abo abajjira ku listi eya minisita gye yaleeta mu parliament. 512 tebannalabikako. Mu abo 512 ennamba erinye bulinyi, naye we twatwalira listi mu parliament baali bakyali 423. Kwabo 423 kwaliko ne89 abajjira ku listi ya minisita. Naye jjukira nti listi ya minisita yaliko abantu 177. Kitegeeza yaliko abantu bangi nnyo okusinga bitwali tutegedde nti bamisinga. Okuva we twalangirira okwekalakasa okubanja abantu baffe, abantu 44 be baakakomezebwawo, nga mwe muli abaakomezeddwawo n'ekiro kya leero ebuwama. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo yonna gye muli, mwongeze omuliro, mwongere okubanja abantu baffe. Bano bannakyemalira bawulira puleesa yokka. Abantu 400 bakyali mu kkomera era nga bawozesebwa mu kooti y'amagye, ekintu ekimenya amateeka. 427 bokka be baakeyimirirwa ne bava mu buwambe, nga bawambibwa naye bwe baba bajja mu buwambe bwe babatwala mu kooti z'amagye. Abantu 27 be baakavaayo, nga kwe kuli Selector Devi, kwe kuli ne Kajimu. N'abalala bangi bakyamisinga, nga okuvayo twalangirira okwekalakasa mu ddembe. Bannayuganda bannaffe 203 be baakwatibwa era ne basibibwa. Ekyo kibalaga obutiitiizi bw'abo abatufuga. Mpozi kanyongere okutanya ensonga eno mu Luganda. Mwatubuuziza ku kyabannaffe aboogererwa amafuukuule, abo ababeera ku mikutu egya social media, mwana wattu n'abamu ku bakulembeze bannaffe. Eyo no si nkola yaffe. Njagala obajjukiza nti buli nakyemalira, naddala Mwami Museveni badde enkola ye ey'okusiga ensigo ez'obutakwatagana n'okwawukanayawukana mu abo abalwanirira eddembe. Era vumirira ne sekuvumirira abo abadda ku internet okugezaako ate okujolonga abalwanirizi b'eddembe bannaabwe, era nga munyongero babuuza nti abaayi mukolera ani, kubanga buli bwe tweyuzaamu kiba kiyamba nakyemalira. Nze nga mbagamba nti oli kyatakoze gwe kikole okusinga okumukonjera. Era nyongera okuvumirira abo abamu ku bakulembeze bannaffe abakozeseza emikutu egya social media okusaaba bannaabwe
enziro. Eyo si enkola yaffe era bannaffe mwe abadda ku mikutu ne mukonjera bannammwe temukiikirira ffe era si eyo endowooza yaffe. Tukkiririza mu kwegatta era tukkiriza nti wabaawo ensonga tusisinkananga abakulembeze ne tubuuzaganya ne tugyogerako ne tugigonjoola kubanga tekigasa lutabaalo lwe tulimu okwawulayawula abawagizi baffe n'okubateekamu emitima egy'obuteesigaŋŋana n'obuteesiga bakulembeze bannaabwe. Wakati mu kukunga abakulembeze okuwa abantu abaabalonda obukulembeze naddala mu kubanja obuwanguzi bwaffe mu kubanja abantu baffe abawambiddwa mpakanya ne sekuwakanya ate abo abakikozesa okonjera bannaabwe n'obbasiiga enziro. Eyo si enkola yaffe. Batubuuziza ku nsonga ya Mwami Museveni gye yagamba nti mwetegefu okwogera naffe n'okuteesa naffe era n'agamba nti okutaba naffe abo abasibiddwa olw'obutamuwagira tujja kumala kuteesaganya naye. Tewali kye tuteesa na Mwami Museveni. Bye twanditeeseza naye bye bino bye twogera. Tewaliiwo kirala, tewaliiwo kyankukutu. Ate abasibe sibe bateesaganya n'abo ababasibye. Omuntu yenna alina okuteesa, olina okuba n'eddembe lyo oyogere ng'omuntu alina eddembe lye. So si kukwata ngatto yo n'ogiteeka ku nsingo yange ate n'ogamba nti tuteese. Tetulina nteesaganya na Mwami Museveni. Naddala nze Kamakoogera sirina nteesaganya na Mwami Museveni. Kyonna kyonna kye tulina okwogerako kirina kuba mu lwatu nga tukiteesa mu maaso g'Abannayuganda era ku lw'Abannayuganda. N'ekirala okuta bannaffe abali mu kkomera abaasibwa kubanga tebawagira Museveni, ekyo tekitwetaga kiteesaako. Uganda erina amateeka era amateeka si gange na Museveni kuteesaako. Ago amateeka buli omu ali wansi w'amateeka nga ne Mwami Museveni mwali. Amateeka ago gawa buli Munnayuganda eddembe. Bw'aba n'omusango asimbibwe mu mbuga z'amateeka abitebye, bw'aba talina musango ateebwe. So si bakozesa nga bargaining chip, so si bakozesa nga kisi oba nga nsiriŋŋanyi gye bateeka ku ddobo. Ekyo tekigenda kubaawo. Tumanyi nti bannaffe bali mu kunyigirizibwa era tumanyi nti twagala bateebwe as soon as possible. Naye tetugenda kufukamirira muntu yenna kuba bannaffe abo tebalina musango era balina okuteebwa mu mateeka nga bwe gagamba. Nja kusembayo nga nziramu ekibuuzo ekya abo Bannayuganda bannaffe abagenze batulugunyizibwa nga bakwatibwa emmotoka zaabwe piki boda olw'okubeera ne stickers oba n'ebiwandiiko oba n'obubonero obulaga obuwagizi bwa NUP. Ne Bannayuganda bangi abalina dreadlocks oba enviiri ez'abarasita bagenze bakwatibwa. Ekyo kikulaga embeera gye tulimu, kikulaga endowooza n'obwongo bw'abantu abatufuga. NUP kibiina ekiri mu mateeka era Munnayuganda yena waddembe okukiwagira. Ne kubanga Mwami Museveni atya ate mumenyi w'amateeka akozesa ekifo kyalimu mu bumenyi bw'amateeka okwongera okumenya amateeka. Ekyo kikyamu tukivumirira n'era njagala obategeeza nti buli anyigiriza Abannayuganda olw'endowooza yaabwe ajja kisasulira era ajja kuddamu ebibuuzo ng'ekiseera ekituufu kituuse. Njagala okwongera okuvumirira okwata Abannayuganda olwa fashoni y'enviiri zaabwe. Kikulaga nti Mwami Museveni atya buli kintu ky'atamanyi. They fear what they don't know and they hate what they fear. Naye tetujja kupowa, tetujja kuusa mukono, tujja genda maaso paka nga tuuse ku kiseera buli Munnayuganda ng'asobola okweyagalira mu nsi ye nga tetufudde ku nviiri kizayina oba ku kibiina ki kyawagira. Bongedde ne bansaba nzitanye ku nsonga z'okutwala ekiwandiiko ewakulira amagye. Yes, tugenda kutwala ekiwandiiko ekyo ewakulira amagye ne minisita w'ebyokwerinda.
yes mukibuuziza nti twasembayo okutwala ekiwandiiko ku ofisi y'eddembe ly'obuntu eya United Nations. Bannamawulire n'abakulembeze bannaffe bangi baakubwa emiggo. Ekyo kyakolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Bingi nnyo bikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka. Neno ofisi we tuyimiridde yali erumbiddwako amagye ne poliisi mu bumenyi bw'amateeka. Kitegeeza nti tugenda kulekeraawo ffe okulwanira eddembe lyaffe nga tugoberera amateeka? Nedda. Tukola bino bye tukola kubanga biri mu mateeka. Era twagala tugende ku record tujjukirwe nti twakola buli kituufu kye twalina okukola. Twayita mu buli mutendera gwe twalina okuyitamu. Tukola kino kubanga kye kituufu, kubanga kye kiri mu mateeka, era twagala tubeere ku record nti twakola kituufu. Batubuuza oba tugenda bawa nsalesale. Tetwetaaga kuwa nsalesale kuba twatandika dda okwekalakaasa era tujja genda mu maaso n'okwekalakaasa. Nejjo twabadde mu kwekalakaasa mwana wattu okwajjo nze nakulembedde. Naye njagala kwebaza bonna bakulembeze bannaffe mu bitundu eby'enjawulo, bannayuganda bannaffe abagenda mu maaso n'okwekalakaasa mu ddembe. Olunaku lwaleero we twogerera South Africa bali mu kwekalakaasa, Washington bali mu kwekalakaasa, nene mu bitundu eby'enjawulo Kawempe, Mukono, Iganga, Egaba n'abalala bangi bawulidde omulanga guno ne bagwanukula. Njagala obbajjukiza nga maliriza bannayuganda bannange ti kino tekigenda kubeera kya lunaku lumu, tekigenda kubeera kya kibiina kimu, tekigenda kuba kya kikola kimu, tekigenda kuba kya nkola emu, kigenda kuba kya nkola za njawulo. Nga bwe twabategeeza nti obuyinza buli mu mikono gyammwe. Temugenda kola byokka bye tubagamba kukola, naye buli ngeri yonna gy'osobola okwekalakaasa buli munnayuganda wa ddembe okuleeta sitayiro ne fashion ey'okwekalakaasa mu ddembe okuli mu mateeka okulaba nga tufuna eddembe lyaffe. Tujja genda maaso, tetugenda kulekeraawo okujjako nga tufunye enjawulo. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, Mukama abakuume. Thank you, Mr. President. So the President requests to have a very brief meeting with MPs and mayors, very briefly, and then we shall set off to go to Mbuya. So the media, you'll give us about 10 minutes for that quick meeting, and then we shall set off to go to Mbuya to deliver these demand letters to the CDF and the Minister of Defense. Let's stand for the national anthem. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free, for liberty, together we'll always stand. Thank you very much. Tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Thank you. Jonas. Yes, omulabi wa Ghetto Media bweruto olunaku werutambudde Ghetto TV tusimbudde amanya Buganda Ronald Mugenyi nzembadde ku kamera olunaku olwaleero nateera okuweereza ebigenda mu maaso nga sineerabira baganda bange nkyagenda mu maaso nateera okubajjukiza oba bakubira omulanga nti banange neetaaga simu okulaba nga nkyabaweereza ebigenda mu maaso essimu etabugoma kuvaako lwakuba sikiremerako nnyo olw'ensonga munange ogwo simu zeegwange saabi
tebemanyiira naye ate nga bwe nkuba omulanga nsuubira nti bannaffe baba baguwulidde n'olwensonga eyo esimu yo nkyagyetaaga ati my brothers and sisters njagala okubeebaza mwena whatsapp group zaffe Geto Media Camera One whatsapp group Uganda mpya whatsapp group namwe mwenamba kubira omulanga kyekyo yonvudde njagala ogenda maaso nateera okwebaza bannaffe ab'e South Africa amawanga amalala London Denmark UK mwena mwebale nnyo mwebalire ddala nateera okulaba nga mugenda maaso n'okulaba nga munnange mugenda maaso n'okwekalakasa okulaga obutali bumativu bino ebigambo bya mukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange bwatyo bw'asobodde okubyogera mukitegedde nti era nkimanyi bulungi nnyo nti bannange mubitegedde bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala n'olwensonga eyo tugenda mu maaso n'obaweereza kyekiriwo eyakatweyongako omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekkumi agambye bagenda mbuya ewa CDF yonono David Muhoozi saako Eritu Mwine n'abalala okubakwasa ekiwandiiko ekyokuta abantu baabwe n'okulekerawo okutulugunya bannayuganda mu ngeri eno oba endala bwe batyo batwalayo ekiwandiiko olunaku lwali mu dakiika nga 10 oba 2 bagenda kuba basimbula wano eno engeri nateera okulaba nga batwala ekiwandiiko ekyo mu bitundu ebyo gye bagenda munnange tukyagenda maaso n'okuweereza amanya nze Buganda Ronald Mugenyi okutuusaako enteekateeka zino zonna nga bwe ziri bamumpe nange njogereko naye boss Asha kan kakili Onatuddusa weewaawo tukyagenda maaso tuli ku kitebe ekya National Unity Platform okutuusaako embeera yonna nga bwegenda mu maaso. Tukyagenda maaso ababaka beeteekateeka muganda wange okugenda nga batwalayo ekiwandiiko yonna akanjogereko n'abamu abaali beesimbyewo abo basolidarity bangi nnyo be mwalaba abeesimbawo munnange ate bwe baamala oba ne bebakuba tebadda munnange tebaakomawo abamu ekibiina ne babanga abaali bakyagalamu just obukulembeze bwokka naye nga omutima naye ate munaye mulimu abaasigalawo okulaba nga baweereza eggwanga lyabwe okulaba nga basigala ku kibiina yadde babbibwa abamu bawangulwa mu mazima abamu babbirwa naye mulimu abaasigalawo ng'olw'ekibiina n'olwensonga eyo omukulu ono yali yeesimbyewo ne Ssemateko lwaki mbimwogerera kabyeyogerere nsanyusa okulaba muganda wange amanya Honorable Kintu Fred Grace Mitiana North former parliamentary contestant weewaawo wawangulwa wabbibwa wanyagibwa saanyagibwa sabbibwa naye najja neesimbawo ng'omukulembeze yenna naye waliwo eyawangula era ne tumuleka atwale ekitundu kyaffe maaso naye ffe olutalo lwasigala lugenda mu maaso olutalo lw'okujjako nakyemalira era lukyayinga. Ani yawangula? Omukulu eyawangula bamuyita Nsegumire Kibedi w'NRM naye olw'okuba nti twalina okwerumaaluma mu kibiina kyaffe ate oluusi tumuwa omwaganya n'ayitawo ekitali kirungi era kyannaku nti yawangula naye ate tuzeeyo ku gurawundi tulabe ate ekyekiddamu. Obubaka eri bannayuganda naddala bannamitiana North bonna? Obubaka eri bannayuganda naddala bannamitiana olutalo olulwanyisa nakyemalira terumala lunaku lumu
olutalo olutwala bannakyemalira lumala ebbanga naye nga enkomerero ya byonna tujja kununula eggwanga lyaffe, tujja kwenunula linnakyemalira, tujja mujjako ffe olutalo tukyalukulembedde era lukyayina. Weewaawo neyanze gwe muganda wange kkiriza nkusiibuleko baganda bange kamatwaleko omukulu ono ababuuzeeko naye omukulu ono twali ffenna ku Troya Robert Kyagulanyi Center ate nga munange yali akolera online TV zibadde zikyasenye ennaku ezo ezaalumya President Yoweri Kaguta Museveni omutwe ezi online television era twatambula naye eggwanga lyonna naye nga naye yali yeesimbyewo ku bwa kansala enateete eyo munange bwatyo positive ki gye twali tukolera amechi eddoboozi lya Uganda omukulu yabaweerezanga ku ddoboozi lya Uganda naye nga naye yali yeesimbyewo ku kya kansala LC53 LC3 nateete munange teyakuba kampeyini yadde okubeerayo olw'ensonga yalinga aweereza mukulembeze w'eggwanga okulaba nga atuuka mu ntebe nga bwe yatuukayo bannayuganda ne mumuwa obululu obungi omukulu ono yawangula era mumuyozeyoze katubuuze katubulire n'amannya. Okusookera ddala nja kusooka neebaza bannayuganda okuviira ddala kalulu ka presidential kitwakawangu mbeebaliza ddala abavalina mulira pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu neebaza ne abantu bange ab'enateete firi omuli Kitolo omuli Central B era ng'okweyanjula amannya nze Isiko Jamiru ng'era nali nkolera ku televisioni ng'era nkyagiddukanya eddoboozi ya Uganda gwe mwali muwuliranga Jami wa Bobi ku kamera ng'era nkyaliwo mu sitwago nnyo ng'era tukyali mu sitwago okubanja obuwanguzi bwaffe obw'Abannayuganda kuba twalonda naye ng'era ng'abantu b'enateete n'abantu b'erubaga division era mbakuutira okubagamba tukyabanja obuwagizi bwaffe kuba twalonda tetubussa ku bakulembeze nga nze ndi omu nze bajja ne bampamba mbeera omu naye mmwe muli bangi temwetuulirira ate temubuuza plan B tetulina gituukako tukyali ku plan A kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe yajjanga n'atugamba nti ye ajidde ku plan A kujjako munnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni wabula teyajja kusirika nti omubuuza plan B abiveeko bannayuganda abali abatulaba ku Geto Media plan B mubanga abagamba abiveeko yajja ku plan A yakujjako President Museveni era gyakyaliko tewali plan B tewali plan A tewali plan C era abatuuze b'enateete abatuuze ba Rubaga division ne bannayuganda mwenna abali byonna mu bitundu ebyenjawulo gye twayitanga kuba twatambula district 125 ng'era tukola ku kamera ne muganda wange ono mugenyi ng'era tutambula ne bannamawulire abamu be mumanyi nga Ashraf Kasirye kati yali mu mbeera ey'otulugunyizwa gye twayitanga eyo ne bannamawulire amalala baakasiba Subuga Mohamed ali mu kkomera ekitalya n'abalala bangi Kalema bali mukomera era tukyalinonya engeri gye tubabanjamu naye tetujja babanja nga tutudde nze kati ndi mukulembeze wadde ndi munnamawulire naye era yonna paati ngenda gizanyirayo nga tubanja abasibe abali mu makomera bannaye abatulaba mwenna muveeyo mubanje abasibe nkuutira ddala abatuuze bange ab'enateete muveeyo mubanje abasibe mubanje abaganda bammwe mubanje bakazi bammwe naye temukoma ku ekyo nti kusirika busirisi tutunule nti Jamiru waavaayo tudde ku kkubo bwe mba sivuddeeyo gwekola paati yo bwekola paati buli omukola paati yo ogisobolera tujjukire nti President Museveni ng'ajja mu bukulembeze yalina Dr. Byesige nga ye dokita ajjanjaba abantu yalina Mama Mbabazi nga yateekamu nsimbi kutambuza kintu kati n'abalala buli omuzanya paati yo sisobola zanya paati ezo ndi muntu omu naye buli omu asobola okuvaayo n'azanya paati ye gy'aba asobola tetukulembeza abakulembeze nga omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi wavuddeyo kyogerako olunaku olwaleero nowaze ng'akyogerako tetukulembeza abakulembeze baffe tukulembere ngaffe bannayuganda abaagala ensi yaabwe kuba tetuli Bachina tuli bannayuganda abaagala ensi yaffe so tuveeyo nga tubanja bannayuganda nga tuvuddeyo nga tugamba batulekere emirembe twagala freedom mu nsi yaffe bate abasibe abali mu makomera bate abavubuka abali mu kkomera bate abalasita abasibe enviri bate abantu abekuba zitatu kuba ddembe lya muntu okwekuba ttatu wabula si ddembe lya President Museveni okulagira nti gwolina okwekuba ttatu gwe tolina kyekuba ddembe kuba tulina kweyagalira mu nsi yaffe bannaye ababyokwerinda abatutwalira baganda baffe bannaye namwe muli bantu bano baganda bammwe bwe mutwala kuba gwe oli mu poliisi omu si famire yonna nti eri mu poliisi oli musirikale omu
ekitegeeza abalala baganda basawo abalala bannansi abalala basomesa ekitegeeza bye babatwala we obeera otutte baganda bo bannaye tubanja eno Uganda yaffe temutusindikiriza kufuluma nsi yaffe temutusindikiriza kukola bye tutalikoze wabula mutuwe baganda baffe tusaba busabi tetujja basaba na busabi tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga baganda baffe bateebwa nsigadde nga nze Isiko Jamiru kansala omulonde owenateete 2 omuli Kitoro Central C ne banalobaga mwenna tugenda baweereza obuweereza obulungi tetugenda baweereza nga baboss tugenda baweereza nga servant nga Kyagulanyi Ssentamuwaze nze ndi mukozi wammwe banalobaga bandaba wala sigenda kuba boss wammwe wala tulina kwasaganyiriza wamu okutambuza struggle banayi people power our power katukozesa nnyo people power our power kuba mwenna ebibiina ebyenjawulo tubeetaaga mwenna abayaneyalemu abali abanyigirizibwa aba FDC aba DP aba National Unity Platform aba UPC mwenna tubeetaaga mwenna tusaba busabi muje muganda wange mugenyi nga mpozo inacho mbusa nedda sinza ku mubanja banna Uganda abakwatibwa ne babasibibwa gwobuwanguzi nga tobubanja obuwanguzi bw'omukulembeze tububanja se era obuwanguzi bw'omukulembeze twawangula era ebiraga nti twawangula weebiri kuba tosobola tugamba nti basomanga ebintu nga tebatubulira gye biva tetumanyi gye byava batugamba otuuka akakiiko k'ebyokulonda ekkolo gye baali babalira ku kisaawe nti bisookera mu ofiisi za SFC kakiiko ka byakulonda so nga president wayogedde oba kaddibwemu akalulu ka presidential weewaawo tweyanze gwe muganda waffe Jamiru wa ddoboozi lya Uganda ate nga kansala omulonde twabeeranga naye muganda waffe nga tunoonya kalulu ng'ate ye bwe yeesimbyewo naye teyabeerayo mu constituency ye yabeeranga anoonyeza mukulembeze we Robert Kyagulanyi akalulu abantu bennateete be batyo munnange ne bamulonda mu bungi mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo Nixon South Africa muganda wange nkutumiddeko weebale kwenyigira mu kulaga butali mu mativu mu ggwanga lyo Uganda okwekalakasa okugenda maaso olunaku olwaleero kyemukoze kyamaanyi nnyo njagala okutumirako Jojo Nancy WhatsApp group camera 1 mbatumiddeko baganda bange ensonga zange nzibatuusizaako nzibategeezezza era nabadda Sophie muganda wange mwannyinaffe nkutumiddeko weebale nnyo weebali eddala byonna byotukolera Lobs Luchamuzi nkutumiddeko muganda wange mwannyinaze nabadda Sophie nkutumiddeko nnyo there is a brother of mine in UK yes this my brother a Nigeria brother who married our sister Harriet. Thank you so much. I do send my greetings to you. Waliwo baganda baffe abalala Julie Bukenya mama waffe omulungi nawe nkutumiddeko n'abalala bangi nnyo Drof Bunyonyo nawe nkutumiddeko muganda waffe gye baleko gyonna gy'otuusaako engalo Jebi Muwonge muganda waffe nawe nkutumiddeko webale nnyo emirimu gyonna gy'okola okulaba ng'eggwanga lyo litaasibwa okulaba ng'eggwanga lyo lidda mu mikono gy'abantu okola emirimu gw'amaanyi nnyo JB Muwonge omukama akuwangaze omukama akutuwere ebyo byonna by'osinga okwagala mama wange Canada waliwo omulungi erinnya ligenze naawe nkutumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala obutabanga ku Ghetto Media bannange musembayo waneeno nga mbasibula nga mbakubira omulanga nti nkyetaaga essimu jangu mu inbox yange twogere muganda wange jangu mu inbox yange teekamu Buganda Ronald Mugenyi ku Facebook Buganda Ronald Mugenyi ku Facebook ojja kubonda babulungi nnyo atwogere muganda wange kubenga ngenda maaso mbaweereza sawa zino ndi mubaweereza naye obedda njitaddeko akatambala akanyogoga nsaba omukulembeze amalirize okwogera akatambala kalimu amazzi asobole okumaliriza okwogera nga tennabubukako kugira eno eri mu kyaje eno inoteekamu omuzindaalo kati sawa zino ndi mugibikako at least okulaba nga mbaweereza malirize nga tebuuseeko ate n'omuliro n'otambula ne power bank enene ateranga edduka ovaako kegamba eno yakoowa baganda bange naye nga mbebaza mwena bye mutukolera mwebale nnyo mwebalire ddala manya nsigadde ndi Buganda Ronald Mugenyi njagala okutumirako abo bonna abakubira kwa Shelf Kasire Saif lakasimu ne mumubozaako ne mumuzaamu amaanyi ne mubakoke mumusindikira banaye mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mukoze muganda waffe akyali bulungi nnyo akyagenda maaso nateera okulaba nga recoveringa mpolampola mwebale nnyo kumuwagira mwebale nnyo kumwagala Jonathan naye gyali akyatuweerezanga bulijjo ku Ghetto TV
muganda waffe Daphne Kyankunzire mwanyinaffe omulungi naye gyali mukozi munaffe Karema Ricardo ate naye bambi ali mukomera twongera okumusaasira saako ne maama we gyali yeetaaga obuyambi maama we bambi gyali kuba mutabani we yali amulabirira nkugambye bannayuganda tugenda bakaabira ebizibu naye kino kye tulina okuyitamu okutaasa eggwanga lyaffe kuba abaana bangi abeewaayo okutaasa eggwanga ababadde babeera mu tolo ya kampeyini yonna buli wamu ababadde yebbali nga balwanirira eggwanga sigamba nti bagagga balina nnyo naye beekyawa olw'ensi yaabwe engeri gye badde eyisibwamu n'olw'ensonga eyo muzikirize baganda bange nsooke nkome wano ate bwe naaba nsobodde esimu ene nammazaako bwe naaba nsobodde ngenda batuusaako ebigenda okuba nga batuwaalira CDF ebbaluwa olunaku olwaleero nga bavudde mu meeting gye balimu ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga ow'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu mubiwulidde abasabye he has requested you to stop your propaganda, to stop pointing fingers at each other, especially the members of parliament, elected member of parliament of National Unity Platform, accusing them of eating President's money, Museveni's money. Ebyo abibasabye bagambe banaye mubirekera obitwawula yawulamu bwe bukodyo bw'omukulembeze w'eggwanga n'olw'ensonga eyo mweraba ngenda kuba nkomawo essaawa yonna we naaba nsobodde okubatuusaako biki ebigenda mu maaso gye batwala ebbaluwa olunaku olwaleero mweraba amanya sigadde ndi Buganda Ronald Mugenyi Ghetto TV tusimbudde.